Abdunamia Hawa ndabako Cheyune Robert wachisu kasenge ndabako Sharita agambye Sharita mtawe Sharita wano mulala tatuye muka photoshoot kuliko Zurich ne baby daddy omwana n'omwana tiwakalabi kuliko Zulaika Hussein atwagala ono tumwishi happy birthday mulabi waffe bamuyise special girl agambye abera ali Dubai era nga atwagala nnyo olunaku lwa mazaalibwa ge happy birthday special girl. Kale katubasibula tulekayo Vanessa tulekayo Miss Bukedde Mr. and Mrs. Bukedde zikyagenda maaso n'okutojera katubatwala mu boot camp woteri ey'omulembe twagifunye muganda wange njagala abantu bawe tubalekereyo babyerabire muganda abaana omuwanguzi afuna ki kyapa ne million 10 omuwanguzi ate okubiri sente Miss Bukedde oli bali ku kibanna okutereeza ebisenge okutereeza efumbiro okutereeza nakoleranga tubalinze abamisa Miss Bukedde agenda okujja ku Rochester Hotel wano ekyanja tulina rooms nungi nnyo tulina emmere nungi nnyo tulina conference rooms nungi nnyo rooms zaffe ziri air condition ekitali kya bulijjo mu Kampala muno for kiyonjo emmere nungi soundproofing nungi amasuka gaffe ga white malungi such small details tubifaako nnyo ku bakasitoma baffe ababukedde bandukira nakolako ne vision emyaka mingi nnyo nga nkyali mwana muto nendowooza kirungi okuwaayo eggwanga lyonna ekifo nga kino kirungi nga kyanjawulo nga kya mulembe bagere mu kifo nga kirungi bafuneko enkyukakyuka something different mulamu bwabwe kubanga babasinga bamanyi fobero ebintu birungi naye bajja wano baba ekifo nga kirungi kiyonjo bajja kufunamu embeera eyo naye nange njagala kufunamu obulamu bwe mukyuseemukko. So it was an easy decision for us. Ogamba tukule namu. Bwechikulamye kwatula na yenzi bimala ubuntu tono nyonyo bumala bumachina amanyanze Vanessa nanze Chechi kulese kubukedde olunaku lwa leero kakati ensonga endeese olunaku olwa leero nina skando ne Muskani alemedde oluyimba lwange mubanja oluyimba naye omusajja aganidde oluyimba lwange. Muskani yani? Muskani oba tomutegedde omusajja ono yakuba akayimba genda ogule emmotoka eyaproducinga akayimba ako kakati n'abaako oluyimba lwe yankolera baluyita Nzimala era ssaawa eno lwe luliko naye nina akayimba akalala ate akali mu studio naye omusajja aganidde akayimba kange ate ensonga sigimayo nayo okitegeera twagenda mu studio oluyimba ne tulukola buli kimu ne tukisasula nebiguma era tewaliwo mbeera yonna ne ku lwokubiri lufuuse ekizibu ate kati waliwo bino byagamba alaba oluyimba lwambimala lukutteyo okitegeera kati agamba kimu kyalina okunyongerayo sente kakati kyenjagala osooka ontangazeemu omuyimbi bwakuba oluyimba ne lukwatayo producer mba mulina okuddayo ne kumwongera sente manager abadde azimanya ensonga ezo era we namugambako nangamba jangu tukwate kubo tukole tugende ewa Muskani ne buli tutuukayo tabaayo batugamba taliiwo webityo bintu byakwebuzaabuza no naye kati omwana oyo namunnyonnyola omanyi nasooka onalnalo kituufu olimba twalukola olwokubiri ovudde ku mbimala twalukola olimba ne bagenda so kompyuta yange neefunamu kasooti olimba kale date ebintu ebimu ne byeyasinga ne bivaamu ne mbakubira essimu kuba nasooka ne mbinyirira manager nendoza yali bize nnyo nangamba tujja kujja bwe tunaaba tufuna eki time kituufu baali bansasula naye baddamu okunkwasaganya ng'ate nabwo obudde buwanvu kale nawankubadde omuntu aba yakusasula naye waliwo bye mba mulina okukola ki okuddamu at least mukwatagane kuba luno si lutalo nange nkola mwoyo nedda naye kati era bonna bebamu wenkubira omuyimbi omuwala ne manager we bebamu jasi wakuba kati ndowooza tulemereddwa okukwatagana kyenyinza okugamba amaloboozi agamu gayiika si backup siki n'amaloboozi agamu just nga onagamba nti mukola oluyimba amaloboozi agamu ne gayiika samples ezimu ne zivaamu kale ne bibanga tebibikula projekiti yoyo omwana tekola ki ne mugaja tukolemu ekintu ekipya n'omwoyo nga mupya 2023 you can't imagine naye nga nze nabawa omukisa ne mbagamba naye tuddemu tukole ki tutereezemu ebyagaano terera mu luyimba olwo mbeera zaabe nga zeezo nga nze ate sisobola kulemerako maloboozi kigo yagala omwana awanikire mu luyimba nga manager taliiwo
nedda kati ekyo ye ateekawo embeera mbu simanyi abatali manager tatamba naye nga nange sikiina mbuzi mugambye enfunda nyingi wakuba kati ng'obimanyi omuntu asobola okuba nga yakukyankalanyiza ate neerungi mu kaseera akatono ennyo. Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddizibwa kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati butyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa.